Yes, olwaleero nzize okubeera nga njogera ku bufere obupya ngeri gye mbateerayo programu zaffe ezikwata ku mataka, programu enkulaakulana mu Uganda. Omanyi bagamba buli nkulaakulana ebeerako n'ebigenderako. Kati genda kubeera nga mbannyonnyolako ebintu ebimu engeri obukodyo ennaku zino abantu gye bafereramu abantu bangi nnyo abansabye okubeera nga mbannyonnyola ku ngeri gye basobola okubeera nga babaferamu ettaka. Ayinza okubeera eyo alina akasente ke kafunye n'agamba agulemu ettaka, naye ate oyinza okwesanga nga yagadde okugula ettaka ate nga bamufeze. Tujja genda nga tukola episodes nnyingi ezikwata plans, amateeka amapya agaliwo. Muntu kugamba weekengere ennyo bw'obeera nga ogula ettaka, obeere nga waliwo ebintu by'olina okubeera nga oteekamu maaso. Ndi wano nkutte ku kikubo ky'Erweza, baagala okumanya engeri entambula gy'ettambulamu. Tuli ku kikubo ky'Erweza nga kiva Lweza ne kigenda ne kigwa e Kabuusu. So kakati yeno y'enfere empya eriwo. Omuntu yenna bw'oba ogula ettaka, njagala nnyo obeere ng'oli mwegendereza nnyo. Mwegendereza otya. Waliwo obufere obuzze ng'abantu bakufera bwe bati. Ojja n'ogula ettaka, oli najja n'agamba nina ekizibu, nina ebintu ebinkutte era mwegenderezanga nnyo. Puloti ezo bagamba simanyi nina ebizibu, nina ebinkutte. Oyinza okulowooza oli alina ebizibu, kumbe ate ebizibu byagenda okuteekamu. Batandika batya? Agenda n'akugamba nina owantu wange wentunda. Owantu awo watunda katutwale sente entono nti atuwagulawo $3,000,000. Naye nagamba ekizibu owantu wa $3,000,000 nagamba nze njagala $18,000,000 lwa $2,000,000. Ebintu ebyo nze nga mbibabuulira nnyo ku gundi ezimu zenkola, videos ezimu zenkola. Najja n'agamba nti $2,000,000. Kati $2,000,000 gw'ogenda n'olaba n'ogamba $2,000,000 oba $18,000,000 wano owantu ogula $3,000,000, nti wano owantu wagula $3,000,000 onatunzewo $18,000,000 ng'opapa ng'osasula. Njagala weetegereze nnyo oba owulirize nnyo nga mutuuka nga muwandiika endagaano. Bwe mumala okuwandiika endagaano, oluusi ye yennyini yagamba nze sigenda na mwerosi, nawe tagenda mwerosi, it's okay, tukimalire wano. Oluusi beerosi babeeramu, oluusi tebabeeramu. Naye katusooke tuteeke instance nga yagambye nti nze neerosi ne bwetabeeramu nze nguze. Ng'olumala nga muwandiika endagaano nti akuguzizza. Bw'akugamba nti akuguzizza, zitera kubeera nnyumba zibatera okufereramu. Zitera kubeera nnyumba okusinga nnyumba. Ploti yes, naye okusinga nnyumba. Ng'omugamba nkuwaddeyo weeks 2 ku mwezi. Ate era jjukira nabagamba omuntu yenna bw'oba ogula ennyumba, omuntu mugye mu nnyumba mupangisize wano, naye tokkiriza kuleka muntu mu nnyumba gy'oguze. Kati kasaamala okugamba ekintu ekyo nti mpaayo wiiki emu mwezi, ogenda okubira omuntu omugaye munnange wiiki eweddeko vaamu. Oluusi ayinza okugamba malaayo sente zange zonna ngende ngula owalala, oba oluusi n'omuwaako yo already eimu ye ebeera yakubeera ng'akubba bubbi. Nga munnaaye nga omuwa sente, bw'omala omuwa sente nga wayitawo wiiki nti va mu nnyumba yange, ng'ennyumba efuuka nnyumba nga gamba nze wampola buwozi, sente zo sinazifuna. Jjukira nti e Uganda kaakati waliwo bano bamanerenda bawola sente ne bagamba nti wandiika nti ontunzizza. Kati akabadi ako kennyini kati ate abantu ke babbiramu. Ng'agamba nti nze wampola buwozi sente n'oŋŋamba mpandiike nti nonguzizza. Naye ennyumba yange gula ennyumba yange esaana $18,000,000, ennyumba yange ya $3,400,000. Nga mugenda ku poliisi nga awaayo statement ye, naawe owaayo nga naye awaayo, ng'agamba ono yajja n'aŋŋamba agenda kumpola $18,000,000. Jjukira naawe kennyini bw'obeera, abapoliisi bennyini babeera bakiraba nti mu butuufu ennyumba eno ya $1,400,000 oba $1,300,000.
ngira nawo balaba tesobola kubeera ng'egula miliyoni meka 2 oba 18 kati kiri nti omufere aba agenda kubeera nga akufeze era abantu bonna babeera bagenda kubeera ku side ye nga bagamba abo bamanerenda bwe batyo babeera abantu abawoze ennaku zino bwe batyo babeera ajja nagamba nti akuwoze ng'ate takoze eki nagamba nti wandiika ntunze kati omusango guno gye guggwera trust me babeera bagenda gukusinga lwansonga ekintu kyoguze kiri mu miliyoni 4 oli bwajja agamba wano nti wa miliyoni 4 gogamba nti wamugula miliyoni 18 golooza ababeera balabi omanyi abantu abalabi bamanyi nnyo okujajinga ne bagamba okusinziira ffe tulaba ono yalimba golooza gwe n'oli ennyumba ya miliyoni 4 omwadde miliyoni 18 ate gwe bagamba nti alimba bagenda kugamba nti gwe kennyini olimba ennyumba etosobola gigula miliyoni 18 so mwewalenga nnyo ebintu ebya layisi ebintu ebitajja mu kintu ky'ogula goyinza okulowooza okiguze wabula yennyini gw'okiguzeeko n'akufuukira akayinja mu ngatto n'agamba oyo yampa ssente n'aŋŋamba nti nkoze ekintunze kati awo nga mutandika kooti omusango gw'ettaka teguggwa ate ejjukira nti ye yabeera ne possession omuntu yenna abeera ne possession ku ttaka nga yali ku ttaka nga goli outside ettaka eryo oba nga yali mu nnyumba nga goli outside ennyumba eyo tosobola musinga musango ate jjukira abantu bonna babeera bagukusalira abantu bonna babeera balowooza gwe olimba nti ekintu miliyoni 10 oŋŋamba otya nti no onaguzeewo miliyoni 18 owantu wagula miliyoni 4 oba 5 so obufere obwo tujja kudda n'obufere obw'amataka obukodyo bungi nnyo kati engeri gye tubaddemu mu biina eby'okutambula eby'amataka obukodyo bwonna tubumanyi era mbagamba nti omuntu yenna oba ogenda n'ogula ekintu consulting abantu abamanyi ekintu obugamba owaaye ekintu kino kiri bwekiti genda ondabireko kuba jjukira ogula ekintu kya miliyoni 10 naye olema okuwa omuntu emitwalo 3 akutaasa obuzibu obw'emitwalo 4 oba emitwalo ne bwebeera miliyoni ng'ogenda kuteekamu ekintu ekigula miliyoni 10 so omuntu mulina okubeera nga muli very careful bw'obeera ng'ogula ettaka ne bw'oba ogula ennyumba ddala ebintu ebya layisi olina akuleetera ekintu naga nti kino kisimanyi kino kya layisi ono alina ekizibu ebyo ebintu mubyegenderezanga nnyo kati bwe bufeera obukutte wansi ne waggulu kugula kintu layisi oli najja nagamba nti nze yaŋŋamba mpandiike nti anguzizza tusegeera bwe batenza egundi endagano bwezizza jjukira nti babeera ne backup ku poliisi kati babeerayo ne keesi ezo ez'abamanerenda babeera balimbalimba abantu nti wandiika nti ntunze naye nga nkuwadde ssente entono nnyo kati ekintu ekyo mukyegendereze tugenda kudda n'obukodyo tujja balambuzanga ngera bwe tubadde tulambuza ebifo ebyenjawulo naye nga ate tubabuulira ne biki by'olina okuteeka mu buwongo kuba ssente sinyanguza kukola oli bw'aba akubbye so mbagambye nti nno mubeere nga muli very careful obadde okimanyi tujja kudda n'episode endala obadde okimanyi nti administrator bw'abeera ng'omu oba babiri oba basatu nga bali ku kyapa ne bakuguza ettaka nga tolabye ba beneficiary abalala abaliko abakuguziza mpewo etteeka eryo obadde olimanyi nti ne bw'ogenda mu kooti gw'aba yagula oba wagula mpewo ekyo kankibaddiremu era nja kukibanyumiza bulungi nnyo n'engeri ba administrator ennaku zino gye bafera abantu okimanyi nti administrator omu oba babiri oba basatu ne babeera bameka naye ng'oguze nga toyina signature oba consent y'aba beneficiaries nga takulaze letter of administration eyo era representing abantu bameka abamu okubeera nga ye administrator wa estate ya taata waabwe wa jjajja waabwe wa muzeeyi waabwe byonna okusinziira administrator ki oba mukwano gwe kisinziira administrator wa nkula ki
okimanyi okuguza ettaka abakuguzizza mpewo nja kudda mbanyumize bafeera batya.